نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pal FM chikum misamfu tunazimenda ikwani omuntu wa bulijjo ku matenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah ekitiibwa obulamu bwatuwadde, tumwebaza Allah ekitiibwa byatuyisiza mu lunaku olwaleero. Tuli wamu n'okunakuwalira n'abo bonna bonna Allah bawadde emisiiba egy'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah bajjuludde Allah basonyiwe, abakyali obulamu abalwadde Allah subhanahu wa ta'ala bwe afiya, ate abali mu bizibu tusaba Allah ekitiibwa abeerenga ayibavvuunukusa. Nakulubira lwakubiri programu yaffe tubamanya obusiraamu ne mukadde waffe Sheikh Omar Kasule tuba mu maali y'abasika, emaali ya bamulekwa, engeri gye balina ogifunamu n'engeri gye erina okugabwamu na buli muntu gw'alina okufuna omuteeko n'emaali kyerina okugabwa, maali gye talina kugabwa. Ebyo bye tubaamu olunaku olwokubiri. Nkakasa gwe twatandika naawe gwe omanyi era olina w'otuuse mu kubeera nga otugoberera. N'omukutu gwe nnyini seeka yabeera nga agutuwa era ajja kutuwa insha Allah, nga bw'obeera nga bino byakuyitako oba tosaliddwa khasira dunya wal akhira, oba olinayo omukisa ogw'okubeera nga ogenda kubifuna. Tunakolewa mu n'okubeera nga twongera okubika ku lwa mukadde waffe Dr. Abdul Hafidh Walusimbi okubeera nga afiiriddwako mwannyinaawe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amusaasira amusonyiwe ya Rabbi, era ng'okuziika kujja kubeera mityana mu Kiinda insha Allah ta'ala. Nkakasa kirango kyagenze dda maaso, naye olw'okuba nti musomesa wange nteekwa okubeera nga nange ndaga okunyolwa mu mbeera ez'enjawulo, ate wamu ne Sheikh Omar wano ndoza ffenna musomesa waffe. Ghafarallahu anha ya Rabbi. Mawulire ago tetuyinza butasabira ate ku mwannyinaffe oyo omulungi Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amusaasira, n'ogumya wamu n'ab'ennyumba ya Sheikh Sebumba wamu n'Ekinda okutwaliza wamu Sheikh Bulega family namba n'emityana ng'ekitundu olw'okubeera nga wafunye omusiiba ogwefaaniza bwe gutyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omugenzi abeere nga Allah amusaasira amusonyiwa ya Rabbi. Amin. Tuli mu maali y'abasika, twebaza mwenna abantu baffe abawuliza baffe abalungi be tubana mu programu eno batatulekerera abawaayo okubeera nga basoma. Twongera bakubiriza nti programu eno yeetaaga nnyo okubeera nga tuwandiika. Buli wowandiika byewandiisa ebinywera, ate twagamba programu eno erimu eggumba. Bwe kityo bw'obeera nga oyimiridde kubeera nti ojja bikwata mutwe, akadde katujja kutuuka ogabira talina kufuna ate omaayi n'okufuna kulwokubanga byolina obbawa tewabikkaatiriza oba tewabeera nga obinyweza bulungi. Bwe kityo tuwakubiriza okubeera kuba tuwandiika kulwokubanga naddala mu programu gye tulimu bituyamba okubeera nga binywera bulungi mu mutwe gwaffe. Sheikh, twamaliriza nga tutunulidde ku anwa'i alwaratha, nga tunulidde ku miteeko egy'abasika nojja nga otulambikira bulungi. Nawe kityo n'otusuubiza olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira faida, lwaki omuntu yali badde ateekayo essira okutegeera abantu abo. Ogamba si kutegeera butegeezi fahasibu, omuntu yali badde ateekayo kaweefube n'essira okutegeera abantu abo. Era Sheikh kyagenda otugamba lwaki wali badde obategeera, so nga bali badde basobola kugamba n'okumaawo, naye lwaki wali badde obategeera, lwaki wali badde obanoonyerezaawo kati oba badde tobamanyi. Kyetugenda okubeera nga tutambuliramu olunaku olwaleero biidhnillahi ta'ala. Naam Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza ebbanga lyonna olw'okutukuuma, okutugabirira mu tuufu bye tumanyi ne bye tutamanyi. Allah subhanahu wa ta'ala bye tumanyi bye bitono, bye tutamanyi bye bingi. Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira nabyo min bayniha ni'matul fudla wa hiya ni'matul hayati. Ekyengera ky'obulamu okubanga tukyasobola okutulako emabega g'emizindaalo, empewo gye zituuka yonna eyo eza Pearl FM, omuwuliriza n'asobola okuwulira abali mu studio. Ekyo Allah tukimwebaza
era tumusaba atwongeremu okubanga tukola ekinaafuuka ensonga y'okubanga tusiimibwa mu maaso ge Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. twongere okusabira Allah subhanahu wa ta'ala bannaffe abafunye emisiiba egy'enjawulo. Ffe tukakasa bukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala nga bwatugamba nti tilka al ayyamu nudaawiluha baina nnaas, ekiguddewo omulala enkya kiriwo, enkya kiri wange, enkya kiri waani wa mulala. Ala kulli haal narda bima qaddara Allahu lana, ffe tusiima byonna Allah byakoze eki, nardi kulla ma qaddara, byonna kyabageze, wa nasbir ne tugumiikiriza, wa natlubu alhidaaya wattaqwa wattawfiiq. Saba Allah tulungamye ate atuwe success oba obuwanguzi mu mbeera efaanako bwetyo. Kale eyo nga tuvuddeyo, kkiriza seeka mu ntandikwa yaffe ku mulundi ogwaggwa twagamba nti kirungi bwe tuba tutandise twaleka tarahna sual, twaleka tutaddewo ekibuuzo ekigamba nti man ladhi yamnau nnaas, man ladhi yamnau nnaasa taqsima tarika ala wifqa kitaabillah, kiki ekigaana abantu okutematema ebyobugagga oba okugabana engabana, kuba waliwo ekigaana, waliwo ayinza okugaana okutematema ala wifqa kitaabillah, hani wabawo ayinza okugaana okugabana ala wifqa kitaabillah. ma hadhihi al-umur, ma hadhihi al-asbab allati tamna'una wa tamna'u an-nas wa ghayrina ala tatbiqi dhalika, nsonga ki etugaana egaana abantu bonna okulaba ng'ekyo tukissa mu nkola. Ku mulundi guli twalabako ensonga eyasooka gye twagamba nti okusookera ddala aljahalu, aljahalu alladhi yasuudu almujtama addawuli, obutamanya obuyitiridde, obufumbekedde oba obubunye mu societies empitirivu ennyo abantu mutuwangaalira. Ekyo twakiraba ku mulundi guli. Kale ate era katutwale kino layini y'emu. Ng'oggyeko jahal waliwo kigamba nti obutayagala kumanya, adamu iradati lilmi au adamu iradat au adamu bahth ani lilmi, byonna bigwawo. Omuntu okubeera nga ye kennyini tafuddeeyo, waliwo okubanga omuntu tamanyi naye ate era n'atafaayo kola ki kumanya. Ebintu ebyo bikulu nti omuntu gwe kennyini tomanyi naye ate n'otafaayo kunoonya kumanya. Ozijja alina bazisindikira ebyo byabaseeka ebyo. So gwe kennyini bw'obanga weesuliddeyo gwanna gamba ng'omuntu n'otasaawo kubanga ate wennyini omanya, ekyo nakyo kyabulabe, nsonga ereetera omuntu okubeera nga tajja kati wabanga ye kennyini tafuddeeyo kugenda kunoonya kumanya ku ekyo kyateekeddwa okubanga akitegeera. Olabye nti agenda kukikola nga ye bw'alowooza, agenda kumaliriza akoze nga ye bw'alowooza, ajja kulya ku magezi ge, ate afuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ffe ku mulundi guli twawa ekyokulabirako, tugamba nti omuntu aba agenda okutandika bizinensi, ebiseera ebisinga tamala gagitandika bw'atyo, takwata kapito we kumwokya, era bw'aba natandika ebyamasimu asooka n'alaba yali agasuubudde waayi nkulaba okolakola mu byamasimu ebyo bitambula bitya, manyi naye njagala obiyingirira naye sooka ondiiremu, n'amanya nsuubulawa, akatale kaliriddawa, wawe napangisa ewa layisi, oli n'abimugamba byonna bw'oba opangisa pangisa mundandako bw'oti baleme kulaba bizinesi gikwekakwekako togikuba nnyo, naye onoonya bakasitoma mpolampola. Owulidde, bw'oba otandika n'essimu eza layisi tolita za bbeeyi nnyo, byonna n'agenda okuyingira ng'abikola ki, ng'abimanyi. Lwaki bwe kituuka ku ddiini, muganda waffe mwannyinaffe nawe naatuwuliriza, omuntu asala okulaba ng'akola nga ye bw'alabye, nga tabuuzizza. Leero bwe kituuka ate mu byenfuna ne tunoonekera ddala, ne tukulembeza ashuha, omulugube, okwagala okufuna, okwagala okuba nga gamba oyisaawo by'oyagala osobole okufuna kiri ky'oyagala. Ekyo tugamba tulina okuba nga tukireka, kubanga ebizibu bingi bye tugenda okufuna mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga ffe tukulembeza ebyaffe ate ebya Allah ne tubikola ki, nebitubitekeka ne tubisuula mu guluka. Ekyo nno seeka y'ensonga enjagadde okwongerako ku kiri, njagadde okugyongerako ku kiri kyetwayogera ku mulundi guli, kisobole okuba nga obuleewo kitegeerekeka. Ate era n'ensonga y'emu nti abantu basobola okubeera nga bwe tuganye nti baali badde bamanya
alkarahatu ala alilmi okitegere bulungi wali kubadde butafaayo kunoonya kumanya naye ati waliwo kibayita alkarahatu ala alilmi au taallumi okutamwa kati kino kijja ddi osanga abooluganda nga bagenda gabana maali nembaga tebayi nti mwali badde munoonyayo seeka amanyi ebintu ebyo abikoleki abalungamye baga nti bino tebyetaagamu seeka bino byaffe tetwagala mu bino bya family seeka talina wayitira kugamba ne bakulembeza omulugube kubanga oli amanyi nti bwe banajja seeka n'agira ate bya sharia bigenda kubyonoona ate kati biki kati twagala twagala byakyenkanyi ffe tewaliwo ne tubyagala bya sharia twagala byakyenkanyi n'omutunulira n'ogamba kalirabo n'omusajja watu omukazi watu ali awo bambi okwagala kw'omutima kwe kumuvuga afaghaira dinillahi yabghun owulire n'atafayo kunoonya Allah agamba ki n'atafayo kubanga anoonya enjigiriza mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye n'asalawo okugoberera duniya naye munange ekimumenya nga bw'okitunuulira mutema lwaliiso alwana kufuna kali kazimbe akali wali ku William Street naye anaaba yakakafuna ate nga naye Allah amuyita owulidde n'alwana afuna akamoroka anaaba yakakafuna ate accident kamutemyeko amagulu owulidde n'alwana afune sente anaaba yakazifuna Allah n'amuleetera ekirwadde kati ebyo byonna byonna abantu tebalowooza nti amateeka ga Allah g'olinyirira olw'okuba gweyagala okuyisaawo ekikyo ate okwesiimaako okulinnyeeko kaseera mpaawo kaaga ogenda kutuula wali mu kaguli ogenda kwebaka wali mu ntaana Allah agenda kubuuza akana n'akataano ak'okubikkiriza n'okukwekereza abo bangi no bakikola situjja kwogera ku bano bamuseeka bagaba maali naye ne bali bennyini bebagigabira ate bebasinga n'obubi bebasinga n'obuzibu to the extent nti basobola n'okumanya amazima naye wallahi ne bagaana okugalamuza basobola okumanya amazima ne bamanya kati olaba kankula ekituufu kino abaana abakulu basobola okuba nga bamanya ebyobugagga by'abakadde baabwe bwe biri nga waliwo abato okitegeera kati abakulu olw'okuba taata waabwe oba mukadde waabwe afudde ne basirika ne babeera nga bakigabanirayo mu kimpukumpuku bwe ziba nnyumba nga bazisolooza bwe liba ssomero nga baliryamu ssente okitegeera kati abato ne babeera nga bo bababikidde mu butamanya mu buzibe okitegedde bano ne babeera ne beekomya ne babeera mu kulyazaamanya bannaabwe mu bubbi buba bubbi bwennyini ne babeera mu kubba bannaabwe kuba obubbi tetusipezera nga wani gwobbyeko ne waba mugandawo ne waba mukaddewo so oli n'abeerawo nga bana naye ng'akwesa ekyama ng'ate amazima gakoze eki agatuulidde agamanyi kakati nno embeera efaanako bwetyo ng'ate takkiriza na sharia kumukola ki kumulamula oba kumuwabula kati embeera efaanako bwetyo tugamba nti abantu tuleeteddwe okulaba nga ate amateeka ga Allah tugasudde muguluka so nga ate y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yajjassa ebitabo eby'enjawulo ng'okulaba nti Tawrat ne Injira Allah yabisiimuula n'aleeta Qur'an ey'ekitiibwa lwa bannannyini byo kwefuula nti amateeka